Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. To the organizers, the esteemed Reverend Father, all of you, the sheikhs, the hajis, the hajatis, our children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reverend Father, because my students set the pace of English, I wanted to go to Arabic, but then I feared I might force the Reverend Father also to speak in Latin. Akufumbira. Nja kutambulira mu Luganda. Nze Adam Sebyala ndi professor mu Islamic history and Islamic doctrines ne comparative studies in Abrahamic and Oriental philosophic religions. Ensonga eteereddwa mu maaso gaffe nga bino bye biseera byayo kwe kujjukira Imam Mahdi, okuzaalibwa kwa Imam Mahdi. Yazaalibwa waali naye is kept in the state of fear. State of fear. That's why he is in the occultation. Ali mu kwekweka olw'okuba waliwo insecurity to his life, olw'okuba ensi ejjudde injustice. Most especially saagala butabeera mwesimbu. Imam Mahdi ali mu kwekweka kubanga abasiraamu bali unjust. To set the records straight eri everybody and in the presence of the Reverend Father. I'm that land man and I graduate sheikhs. Mahdi is in hiding because Muslims are unjust. He went into hiding. Yagenda yekweka nga Abaroma sibe bamunoonya to kill him. Abayudaaya sibe bali bamunoonya to kill him. Abahindu sibe bali bamunoonya. Abasamize sibe bali bamunoonya. It was the Muslim rulers during the Abbasid Caliphate, Abbasid dynasty. Abo be yekweka okuva ku olwo. Teriyo nation, teriyo bantu baali bayize mukulembeze waabwe atasobya, infallible, okumala ebbanga eddene kwenkana basiraamu banga libayize Mahdi to kill him. Teriyo wansi w'enjuba mu byafaayo byonna bantu baali bayiganyiza mukulembeze waabwe atasobya, infallible, atasobya, ali the go between them and God. Nga abasiraamu bwe bayize Mahdi okumutta.
waliwo obujulizi bw'otosobola kugaana ne bw'oba weegaana otya nti ndowooza y'ensonga lwaki abasiraamu be basinga akavuyo mu mawanga gaabwe. Sikweka nti be basinga akavuyo mu mawanga gaabwe kubanga be basinga okuyiga Mahadi kasooka ng'azaalibwa okutuusa olwaleero. Kimanyiddwa mu bigambo bye n'ebigambo bya Nabi Muhammad nti bw'aliraba nti waliwo abali redde okuyimirizaawo obwenkanya n'obutamutunda eri balabe be trust, kubanga mu bbanga ey'emyaka 1200 alina abantu be yeeyolekedde nga bali highly trusted, be yeeyolekedde. Dwaki? Era bagamba oli highly trusted. Abantu bagambe kino ne kino, oba kyokola kino kyokola ne bwe kiba kizibu kitya, Mungu akukyekinze nga tokinoonyaamu bibyo ojja kuwangula. Yalabikira Imam Khomeini emyaka 2 nga revolution tennalya, namugamba bizibu nnyo naye bijja kuyitamu, si mu biseera by'abazzukulu bo nawe ojja kirabako, revolution ejja kulya. Highly trust nga byaliko si byakweyagaliza, bwakulaba nga byoliko byakweyagaliza byoliko oli mukussa bantu naye olwanirira abaana bo nabazzukulu tajja gy'oli. He will not appear to you. Of recent, negayirira Katonda ampe inspiration tewe bannabbi bokka, eweba n'omuntu wa bulijjo senga yeekuba ennyo ku Katonda, ampe inspiration wa Imamu Mahadi wayinza okubeera kaakati. Nagenda okulaba, the inspiration came nga campus appointing South Africa. The campus last year Imam Mahadi abadde South Africa kubanga yebadde obwenkanya naddala eri Abapalestine. Mu mawanga g'abasiraamu tebadde. Noonyezza abaana ab'ediima, abaana b'amasomero ab'ediima bakutte bendera z'Abapalestine be bakuba okubamalawo genocide, nga zi university ate ziri mu America zez'ediima, ne baprofesa n'abayizi ne babagwa mu university z'i Bulaaya ez'ediima ziri mu Australia. Batono nnyo mawanga g'abasiraamu nga sina state entity eri Yemen, si state entity, ba Houthis tebali mu government, not a state entity, ensi tebamanyi, abo nga bebeediima. Amawanga agamanyiddwa nga tewaliiwo ayimiridde na Palestine okujjako South Africa. We saw the South African delegation ng'egenda Hague ekuŋŋanyiza obujulizi bwonna, nendaba Minister wa Justice wa South Africa ng'atuuyana amatiza abalamuzi Hague nga Isirayiri bweri entemu ennyo eri Abapalestine. Minister wa Justice wa South Africa ng'ababasiraamu bali eri balya sausage nga Bawarabu bannaabwe bamalawo. Mahadi was in South Africa, teyali mu mawanga gammwe. You will never understand the value of justice until once injustice will be done to you. You will never understand its value, the value of justice, until injustice one time will be done to you and you experience how bitter it is.
a Muslim leader, uninfallible. Lwaki abakatuliki tebalina buvuyo? Ewaabwe waliyo omukulembeze nga ye musika wa St. Peter gwe bayita Papa. Buli Papa abeera musika wa St. Peter. Yesu gwe yagamba nti ku mutwe gwo kwe kulizimbibwa yeekaalu yange. Maybe teyakiyita kyaki, yeekaalu yange. Era omutwe gwe gye gwava e Vatican nga bamuteeka ku musaalaba nga yeerondeddewo, nze munsulike wansi, nsaba omutwe gwange nga munteeka ku musaalaba munsulike neme kufaanana mukama wange. Kubanga bamukomerera omutogoli wa yes, naye nze munsulike awe Vatican. Lwaki watukuvu? Lwaki seeno? Kubanga Yesu gwe yagamba nti ono yajja okukulembera ebyange, wali we bamuttira Abaroma. Kati oyo ye Papa eyasooka, ye mutukuvu oyo. Bano bonna basika be. Fena basika ba Muhammad twatta batte. We killed Muhammad's successor. Buli gwe yagamba nti oh no, we killed them. Naye bano Yesu gwe yagamba nti ono kwe kunaatandikira ensonga zange tebamulyamu lukwe. N'okutuusa kaakati omutwe gwe gwagwa we watukuvu mu Roman Catholicism. Oyo omusika wa St. Peter nga ye Papa yenna abeerawo, bw'atuula ku ntebe, mukama wange bwenziba eriiso nga akkiriza, bw'atuula ku ntebe gye bayita Cathedral Petri, kyayogera kiba kitukuvu. Teri addamu ekyo kyayogera kiba kitukuvu. Lwaki tebalina bizibu? Kubanga balina omusika oyo nga bw'atuula ku entebe yagisikira ku St. Peter, ku Petero, bagikuumye okutuusa kaakati. Ebyaffe bano abavuka b'ennaku zino bagenda ne babyokya n'okubyokya, mbusimanya bino biri mu shiriki. Ebintu ebikaddekadde ebyo eby'ensonga, bano abavubuka bano simanya bagala ofugisa obusiraamu mu Iraka babayita ba ISIS, bagenze basaanyaawo ebintu ebikadde nga bagamba nti simanya mwagala kubyesinza ebintu eby'ensonga ebyatwala Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ava e Makka n'agenda e Yerusaalimi. Ng'agenda mu ggulu, yava e Makka n'agenda e Yerusaalimi. Kurani egamba allazi barakna hawlahu, kubanga yali anoonyewo omukisa. Ekyamutwala e Yerusaalimi awo yalinnyira Abayudaaya kye bayita the Wailing Wall, oba ffe kye tuyita Hait al-Burak, ekisenge ky'ensolo ey'ebyamagero yamutwala. Ensolo we yayimirira we wali ekisenge ekyo, Kurani egamba nti yagendayo allazi barakna hawlahu, kubanga waliwo omukisa. Awo nabbi yali mushiriki okunoonya omukisa. Kati ebyo bakisanga awo nga bakikuba bonoonya emikisa ebashiriki. Ababekika ekyo eyo entebe eyo Papa kwatuula, senga be batuuka e Vatican baliyookyeza. Eri eŋŋango okusibiddwa ekitiibwa kyonna eky'obukatuliki, era y'ensonga lwaki tebalina buvuyo. Gwe ebyo bisaanyaawo kubanga olina obuvuyo. Kati oddidde the infallible of the umma, ayenkana oli nga bali balina infallible. Ono yali infallible mu muyiggo okumutta. The continued occultation of al-Mahdi. Mahdi okubanga yeeyongera kwekweka, buli kaseera yeeyongera kwekweka. Ramz al-Zulum is the symbol of oppression. Ramz al-Zulum
symbol of oppression. Akaboneko mulabira nti tulina okwekyekinga tuli basibira mu bbwa ye Mahadi okubanga tasobola kweyoleka. Eyo entegeka ya Katonda. Kwe mumanya Katonda ogamba nti akyabasonzeemu nti basiraamu muli basibira mu bbwa. Ye Mahadi ayina okubafuga ajjuze ensi justice obwenkanya. Ajjuze ensi obwenkanya okubanga temubwagala ensonga lwaki mumuyigga. Okwekweka okwo kabonero nti tetwagala justice kubanga mission ye nga Nabbi Muhammad bwe yagamba yamla'ul arda adlan, agenda kujjuza ensi obwenkanya. Kati abatagala bwenkanya ne bamuyigga okuva ku mazaalibwa ge paka olwaleero. Gye emyaka 1200 okusoba paka olwaleero abatagala bwenkanya. Mikwano gyange, ensonga y'okulinda omununuzi nina omuntu ngenda okwogerako naye ng'ate ndeka space eri Reverend Father yajjo bijjuza. Waliwo awaawe mu territory ye ngenda gendayo katono ebirala ajja bijjuza. Dr. Ali Shariati musajja mu Irani eyo yagamba nti al-adyanu al-ibrahimiyya adyanu intidhar, amadini yagakkiriza mu bulayimu madini gako buli dini erina gwerinze. Agakkiriza nti bulayimu ye jjajjaffe, jjajja w'abakkiriza. Amadini ago buli emu erina gwerinze, adyanu intidhar, madini gakulindirira. Buli emu waliwo alijja, wali yatulaganyisibwa alijja. Aga madini asatu, adyanu intidhar, madini gakulindirira. Abasiraamu balinze Mahadi. Okuma I become disturbed bw'ogamba omwana wa primary no wa secondary n'abalala bamaze universities noga nti akabonero k'ekiyama, akabonero kensi okuggwawo. Abasiraamu bakugamba nti nuzulu Isa bin Maryama, okukka kwa Yesu mutabani wa Maryamu, kyebasomesa abaana. Tosanga mwalimu shekhe yonna agamba nti okweyoleka kwa Mahadi tebakisomesa. Agambe nti baruwa wokisomesa kade kade yes, ekitegeeza nti kiri reya. Omwana n'akula okuva wansi nasekere naki nga obumu ku bubonero bw'ensi okubanga ezingwako kwe kukka kwa Yesu, nga ategeddeko nti waliwo n'omusiraamu wona ayitibwa Mahadi nga akijja mu mboozi na muntu, tekiri ku syllabus, tekiri ku syllabus. Lwaki muwala n'abammwe, abawala n'abammwe mulijjawo emikisa, mugenda gijjawa? Lwaki temwebuuza lwaki abasinga okubeera abangi muffe ensi ebasonzemu ng'abagwe b'eddalu? Wamuntegedde? Lwaki bangi muffe ensi ebasongamu? Ani akugize nti omusajja bwati mwesonyiwe abalalu ng'ate tojja munenya bw'obeera ng'olamula mu bwenkanya. Oba obasaasidde nannyo kubanga omuntu otomuyita muguwa ddalu ate oba ogenda mutwala luzira, naye omuyita omuguwa eddalu ate oba ogenda mujjanjaba mu ddwaliro. Kakati bwakiri bakuyita omulalu ne bakujjanjaba mu ddwaliro mu kifo ky'okulowooza tekugamba nti otegeera, ne bakutwala eruzira. Akuyise n'omulalu aba akwagala nnyo kubanga yali kuyise criminal. Ogamba bano ba criminals.
muntegedde bulungi akwise n'omulalo abamukwano gwo kubanga bagenda kuleeta ambulance ekutwale mu ddwaliro taleeta drone mukategedde taleeta ategeera nedda ategeera baleeta drone kati agambe nti nno oli mulalu naleeta ambulance oyaba mukwano gwo nnyo abasinga obungi muffe basongwamu nti bagwe baddalu lwa nsonga zino temukyalina grace, the grace of God. Omukisa ogwo temukyagulina. Bwe mbalabako akaseera katono bino nyizo bisomeseza omwaka naye mu kaseera kano mba njagala kufunza omwaka ngufunze mu ddakiika zino ensonga lwaki bwe nfunzaamu mulimu ebizitowa nga mpise mu bufunze muwulira mulimu n'ebizitowa kuba singa mbadde nakadde akamala ebizitowa saali bireese nabadde mbiwumbawumba naye mbafundiza embeera lwaki muli bwe muti kubanga gwe mulina okuwa ekitiibwa ekisembayo n'awanika emikono ne mulaba nga Katonda akoleddewo mumuyigga kumutta. Nolwekyo mikwano gyange the element nti the awaited alindiriddwa kiri mu Buyudaaya, kiri mu Christianity, kiri ne mu Busiraamu obwa Nabbi Muhammad. Abayudaaya kiki ekireetera abantu okufuna endowooza ne Katonda okubagamba nti embeera eno eri bweti naye mulindeeko ejja kukyuka, mulindeeko ejja kukyuka. Kati ekigambo ky'okulindako ne kiyingirawo. Okulindako okwo kujja nga tuli mu mbeera eyo abantu abagobezi abantu ba Mukama babeeranga mu mbeera nga abakulembeze babayigganya, the despotic rulers, abafuzi abasibira mu bbwa bayigganyanga abantu. Abayudaaya batwalwa mu exile emirundi egisukka ebiri ne yeekaalu yasaanyizibwawo emirundi egisukka ebiri. Yeekaalu y'Abayudaaya e Yerusaalemi sigenda kigendako ekyo nnyo kubanga ennaku zino bagamba nti the third yeekaalu ey'okusatu ekiseera kituuse okubanga ezimbwa, ekiseera ey'okusatu omulundi ogwokusatu, era bwezimbwa ng'ekiyama kituuka kyetuyita ekiyama. Ennaku zino balina obubonero bwe balaba era nga balina endowooza eyo. Mwerabire Kudusi, mwerabe Jerusalemu nti y'Abasiraamu, mugyerabire kubanga y'endowooza gye balina. Era waliwo ennyana bagireese gye bagenda okusala, Reverend abimanyi bino, gye bagenda okusala ng'omukolo ogwo ogugenda okukulembera okuddamu okuzimba yeekaalu ey'okusatu, al-Haikal Thalith. Yeekaalu ey'okusatu ekulembera ekiyama okuyimirirawo. Abo balinda be batandika endowooza egamba nti wajja kubaawo omununuzi bwe baali mu exile ey'e Babelooni, gye baabatwala e Babelooni. Muntegeera? Bata Nabukaddeneeza yabatwala eyo, baamala emyaka nga 7. Kati bannabbi abaaliyo ajja kunsonyiwa, waliyo bannabbi nga Danyeri yalootanga ennyo nga avuna endooto, Isaaya baani ne batandika okubagamba tuli mu kubonaabona naye wajja kubeerawo okununulwa. Ne balinda omununuzi, baba bali awo nga Yesu agguse nga gamba nti abaayenze mununuzi.
teri kivumo kye batamuvuma. Abayudaaya bavuma omununuzi bulijjo gwe balinze. Era gyegimu ku misango egyamutwala egyamuwaabiza ewa Piraato nti onavvoola oli mu lugabire tulinze bajenero kuwangula Baroma ng'oyita mununuzi ozannyira mu ddiini yaffe. Ogw'okuvvoola gwe musango ogwawaabiza Yesu mu kkooti eya Piraato. Yeyita atya omununuzi ng'alina mu lugabire, talina bitogi bimyufu. Kakati era gye nayise wano dilema gye tulina mu be tulinze, kubanga abajja ate ne tutabategeera. Oba muntegedde? Bajja ne tutabategeera. Ensonga lwaki nze wali nabagambe nasaba Katonda ampe ku campus Mahadi ayinza kubaawa yasonga South Africa, si mawanga g'Abasiraamu. Musuubira eno ali eri ewali obwenkanya, mumusuubira walala. Dilema eyabo betulinze yagwa ku Bayudaaya. Yesu n'agamba nze bulijjo gwe mulinze ye mununuzi. Teri kivumo ku nsi kuno. Saagala bivumo kubiyisa wano mu kamwa. Bizibu nyinza okufuuka ow'empisa embi. Baamuvuma ebivumo byonna nga mwe mulina ekyo omwana wa malaaya kwa nnyina teyalaga taata nga nakyo kyalimu bye bamuvuma ne batamutegeera nti yeye. Tunulira kati Abasiraamu ffe tulinayo endowooza egamba nti teyali ye. Okay, olw'obutabakyankalanya oyo yali afaanana Yesu ng'ali ku musaalaba. Sawa kubakyankalanya kantambule nammwe. Yatuuka n'okugamba nti mubaleke tebalina kuba bye bakola tebabimanyi. Mubaleke bano bye bakola tebabimanyi. Nga yoyo yennyini gwe balinze emyaka n'ebisiibo agenda nakudda ogwokubiri, second chance, era bagenda mugaana. Even the second coming, Abayudaaya n'okutuusa kaakati bakyalinze mununuzi yali Yesu ne bamugaana. Agenda nakudda ogwokubiri era bamugaane ate gwe balinze myaka 10 balinze omununuzi gwe balaganyise Babelooni. Mu bufunze Yesu awo yajjira awo mu biseera bya John omubatiza, the Baptist. Nga John ali awo agamba Abayudaaya mwe Katonda ensi agenda gizingako mwenenye. The teachers of the law. Waliwo abasajja abagobezi ba Musa, bannabbi Musa baali basajja bazibu nnyo mu ngeri yaabwe nga bali corrupt nnyo. Reverend Father akimanyi bali corrupt mu biseera ebyo mu biseera bya Yesu. Mwenenye ne bagenda gyandi owaye gwani gwe. Are you the savior, the Messiah? Gwe Messiah, gwe mununuzi gwe tulinze. Nagamba sinze ye. Ndozi ekintu ekirindowooza mu John 1 gundi verse 21. Sinze ye. Gwe Eliya. Nagamba nedda sinze ye. Gwe nabbi oli. Nti era sinze ye. Mu biseera ebyo ng'Abayudaaya balinze abantu basatu. Adiyanul Ibrahimiya, amadini ga Aburayimu. Adiyan intidhar, madini ga kulindirira. Buli mdina gwe balinze tulinze. Musere bali balinze Abayudaaya nga balinze abanene basatu. Waita kaseera katono John n'abatiza Yesu nga Yesu ye Mesaya, ye mununuzi, ne bamugaana. Abayudaaya benyini gwe mununuzi nti sinze ye, bamulinze. Ne waita kaseera katono nagamba nti nze mununuzi, ne bamugaana.
ne wasigala babiri, wasigadde Eriya ne nabbi oli. Abasiraamu bagamba nti nabbi oli ye nabbi Muhammad. Abasiraamu bwe bagamba nti kati Yesu oli yali omununuzi, Abayudaaya gwe bagaana ne basigala babiri, nabbi oli ye nabbi Muhammad. Kakati ate era abasiraamu ne bafuna ekirwadde, Eriya yaani? Gwe Mesaya si yenze, gwe Eriya si yenze, gwe nabbi oli? Yesu najja nga ye Mesaya ye mununuzi, wasigadde babiri. Omusiraamu ogamba nti nabbi oli nabbi Muhammad. Omusiraamu n'omala omubuuza nti Eriya yaani? Kubanga yali alindiddwa. Awo waakiri omuyingiza omuliro. Kubanga ate Eriya yajja ne nabbi Muhammad mu kiseera kye kimu. Naye Eriya eno nga nabbi maama wa Mukabu Talib bwe yagenda n'azaalira Ali Mukaba, nabbi Muhammad yabanonayo. Nabbi Muhammad bwe yakola ki? N'amutuusa ewa kitaawe omuto azaalira ddala ono omwana azaaliddwa Mukaba. Abu Talib yali amanyi Bayibuli era teyeesinza ku masanamu. Yali Muhanafi. Bahanafi e Makka, Kurani bwe yajja yagamba hanifan musliman, buli abadde Muhanafi already abadde musiraamu. Wamakana minal mushrikiina, Abahanafi babadde tebasinza masanamu. Erinnya lya Abu Talib, erinnya lyasooka okutuuma Ali, yamutuuma Eriya. Yamutuuma Eriya. Enjatula ey'Ekiwarabu awaawo nesetolinga nti Ali. Kubanga Eriya is that divinely appointed figure mu history y'ababaka emabega yonna, nga Katonda amuleeta n'abaako embeera gy'ayambamu ate n'abula. Oluusi n'agamba nti anyambye, lumu yasanga omukyala omukadde, gwe anyambye gwani? N'agamba abantu kale kisigaze gwe, nze Eriya. N'agenda naye ng'abadde bw'atyo okumala emyaka 100 nga taliko kabbuli. Ab'ekika ekyo oluvannyuma baali balina okujja ne bazaalibwa nomale ng'abantu. Naye bwe bajja okuzaalibwa ng'abantu, ate abantu tebabategeera. Kurani egamba nti mali hadha rasul, ono mubaka unayita omubaka abadde ki? Yakulu taama emmere agirya ngaffe, weyamshi fil aswaki, mu butale agendayo ngaffe. Abantu babuzaabuzibwa nti abanene bwe bakola bye bakoze ne babeera mu mbeera ng'eyaabwe, nga balaba ng'ate abatali banene. Mubaka wa kika kyona ali emmere ngaffe, obadde oyagala ekiseera kye ng'atuuse anakusomesa atya? Anagamba atya nti kino nno okozesa obugumiikiriza? Onosobola okumanya nti nno kyaŋŋambye naye akifiiringa ng'ate ali angelic, senga asigala eri mulinga mu malayika. Anakusomesa ate obugumiikiriza n'otegeera nti kyansomesa naye muli akiwulira oba akiyitamu. Yensonga lwaki bajja ne babeera mu bulamu ng'obwaffe, naye twaddamu kwewuunya. Atuna abeera atya? Alyanga emmere ngaffe ate ne mukatayi tugenda ffenna ate Kurani bw'ekyo bwegamba. Nabbi Muhammad ne bamufuuwa eri. Omubaka
yakulu taamu bamufumbe mmere n'alya naye wevi agenda ne mu katale. Come on, twalibadde tutunuulira ekisingako awo nti lwaki batufaanana abalina emibiri nga ffe. Figures ezo zaali zirina okuzaalibwa. Nabbi Muhammad yagamba ku muganda we Ali nti wallahi ya Ali, ndayira Katonda owange gwali. Njaga statement biri ku Nabbi Muhammad biri. Wallahi ya Ali, la ya'rifu Allah, teri amanyi Katonda illa ana went, okujjako nze naawe ffe tumanyi Katonda. Wala ya'rifni, teri amanyi illa Allah wa ent, okujjako Katonda naawe. Basigadde bamulaba naye Muhammad kyeki. Bakukigambo Muhammad yaani nti amutano wa Budala. Muhammad kyeki, kiki ekyazaalwa Budala. Ekibuuzo bwe butamanya kuvuunula kyeki, kwanukola kigambo kyeki, tumanyi yaani. Muhammad yaani amutano wa Budala, yazaalibwa mulekwa ani myaka 63 n'afa. Awo oli ku yaani. Ekibuuzo Muhammad yaani, naye Muhammad kyeki. Awo wali akatogo. Allah kyeki. Allah yaani yatonda eggulu n'ensi, ani yanzijanjaba, yandiisa, yakola ki. Awo yanukula Allah yaani, naye nkubuuza Allah kyeki. Oyinza okulaba omusajja nga gwasinzizza emyaka n'ebisiibo, ekibuuzo kigaanyi. Wala ya'rifuk, teri akumanyi gwali. Tunuulira bano basatu bamanyiganye bokka. Wala ya'rifuka, teri akumanyi illa Allah wa ana, okujja Katonda nange gwali teri akumanyi. Ninga bala bonna balaba katabani ka Abu Talib ani ali bukibe. Aba abasatu bamanyiganye bokka. Ndi mukubuulira Abayudaaya abantu abasatu be baali balinze. Mesaya omununuzi n'abeera Yesu, nabbi oli n'abeera Nabbi Muhammad, baali banze n'owokusatu bamwita Eriya. Eriya yaani mu real life? Bakubira ebyambagiro bye yakolanga eno nga ayina okujja wangale n'abantu normally yaani? Oba mugenda gamba naye tajjanga namwe mbeere ng'Abayudaaya. Yesu bwe yajja gwe balinze, teri kivumo kye batamuvuma, agenda nakukomawo abawe chance ey'okubiri bamwongere ebivumo, ate nze ngenda omukkiriza. Dilema abalindiddwa okubanga tebategeerwa babalinze. Dilema eyo Eriya najja okutambula ne Nabbi Muhammad, teri kye batamukola nga nabbi avuddewo. Teri kye batamukola nga nabbi avuddewo. Tekiriyo. Nono muzzukulu waabwe Mahdi ibni al-Mahdi, mwana wange ava mu baana ba Fatuma. Nabbi watu bwe yagamba erinnya lye ligenda kubeera likwata erinnya lyange lyeriri, bamuta Muhammadu al-Mahdi. Muhammadu al-Mahdi erinnya lyange lyeriri, azaalibwa mu baana ba Fatuma. Abasiraamu abasinga obungi tebaagala na kuwulira ku Fatuma wadde abaana ba Fatuma. Nga n'olunaku lwe baasala omwana wa Fatuma e Karubala, baatekawo mboozi yakujaguza buwanguzi bwa Musa. Eni Muhammad ali mu maziga ga kutta muzzukulu. Abasiraamu batta muzzukulu wa Muhammad gwe bayita Hussein.
ate abasiraamu baayiiya kujaguza buwanguzi bwa Faraawo ku lunaku lwennyini, ne bateetaba mu maziga ga Muhammad ne bagenda kujaguza na Faraawo the same day. Ebibiri mbasiraamu, the same day Muhammad yalwogera, omwana wange alittibwa n'akaabirawo, omwana nattibwa. Olunaku lwe yattibwa lwe bayita Ashura, ate abasiraamu babeera mu kujaguza, tebabeera mu maziga ga Muhammad. Nze awo nennemwa, neza wali mukati nenneggama, sikyali nammwe. Nze ndi wali mukati nenneggama, nakoowa okubalumirirwako. Bani Muhammad bamwagala, ali mu maziga, bani mu kujaguza na Faraawo. Musa emboozi yateekwawo okuzibikira ekikolobero, emboozi yateekwawo okuzibikira kikolobero, kye bakola Nabbi Muhammad. Come on. Ate ekimala ebizibu ku nsi kuno kwe kugenda eri omuntu gwe wasobya n'omugamba nti nze nakola kino nekino naye biggwe nsonyiwa, so si kupalappalanya. Bw'opalappalanya tebiggwa. Emboozi olunaku lwa Ashura tuba tujaguza, okupalappalanya. Mwogere ekikomero kye mwakola musonyiyibwe. Over. Nze sibeera na bapalappanya, sibeera na balimba, nawummula wali sikyatambula n'abantu. Muyigga mutya atasobya mummwe? Mumuyigga mutya okumala emyaka 1200? Tiriyo mutukuvu mu bantu yali ayigiddwa abagoberezi be nga muzzukulu wa Muhammad wayigiddwa abasiraamu gwe bayita Mahdi. Waakiri bagamba nti akamonero k'enkomerero kwe kuka kwa Yesu, naye nga teboogedde ku mwana wa Muhammad agenda okukulembera Yesu mu swala, nga tebamwogeddeeko. Waakiri bateekawo Yesu naye nga teboogedde ku mwana wa Muhammad. Bulijjo mumanyi nti mwamukyawa oba nedda? Oba muwulira obukyayi mubuwulira bupya? Ye Muhammad alowooza mwamukyawa. Muhammad alowooza mwamukyawa. Kintu bwajja wano n'agenda stories zetulina nti kyetwategeeramu mu ngeri gy'atambuddemu nti twategeeramu nti ava mu ggulu. Ffe kyetwategeeramu kyekyo kyeyayogera oba nedda simanyi, naye kyetwategeeramu nti ava mu ggulu. Buli abantu bwe batakulabako njawulo naawe, abantu balaba nga ozze naye nga tebalabawo njawulo gy'olina nabo, you will not continue. Continuity, ensonga ogenda mu maaso, kwe kubanga ono agitambuza abantu bamulaba nga wanjawulo mu butonde. Muntegeera? Mu butonde. Kasa yagamba nti bwe twategeera nti ava mu ggulu, ate ffe tuli baku nsi kuno, ono ava na mu ggulu. N'okutuusa kati bazzukulu ba kintu tubafukaamirira kubanga twategeeramu nti wanjawulo. Continuity, abantu okubanga ensonga zaabwe zijja kutereera zigende mu maaso, ye mukulembeze okubanga bakkiriza nti mu butonde alina kyabasinga mu butonde. Naye abasiraamu olunaku lwe bagamba nti nze n'oyo yazze okunfuga ffenna twenkana, that was the end of you. Olunaku lwe mwagamba nti wenkana n'oyo,
era osobola n'okumutta nawe n'otuulawo. That was the end of order and stability mumwe. Omuntu alina okuba nga abayinako ku njawulo mu butonde ne mu byakatonda mu ngeri gye yazaalibwamu ne buyino amwogerako nti ono kye bayita anointment nti aliko yasiigwa amafuta. Kasita mugati ono aliko amafuta mumuwa ekitiibwa terina sobola kukola ki kutuula mu ntebe ye, naye ffe tugamba nti osobola n'okumugyawo nawe n'ogitula ate n'ogonderwa era n'obeera omukulembeze n'obeera khalifa. Bwe biti ebya khalifa yamwe bwe bityo wafujjo asinza okutta n'atuulaawo, then to hell temugenda kufuna mirembe. Kwani omulala ajja kulowooza nange namusinza amaanyi era asobola okutuulawo. Temulinaamu kali akagamba nti ono aliko amafuta. Ako nabbi yakakola ke yalekawo. Ako ke yalekawo mu kiraamo kye era ne tukiyuza era tugamba nti teyalaama. Ekyo nno kivumo. Number 1 nti nabbi teyalaama. Abamulagajjavu. Atalaamye n'alekera ensi ebizibu. Oba muntegedde abaana ne battiŋŋana nga tewagamba nti ono gwe mubebwebuzako ono nga tutaddeyo namukuza mu nnama yaffe. Nga tutaddeyo namukuza gwe oleberesa ebizibu. Ka twagala kuddira emivuyo gyaffe gyonna gye tulimu tukiteeke ku Nabbi Muhammad mbu atalaama. Awo ne neeyongera okunoonya akati we mpumulira mbeera awo. Nviira abantu abavuma nabbi waabwe mbu era balowooza nti bategedde nti bamuvumye. Mbu balowooza nti bategedde. Yabasongamu paka ono gwe tuyigga yamusongamu n'agamba omwana wange Muhammad al-Mahdi ng'erinnya lye lyeyange agenda kujjuza ensi yamla'u al-arda adila. Al-arda adila, ensi agenda gijjuza obwenkanya. Omwana wange oyigga oyo n'obeera ng'oli eyamwogerako okyamulabawo. Watumulabawo naye ate era tusaala tukola ki mbu tulowooza tumulabawo. Bwe tulowooza mbu tumulabawo. No, nze saagala kwedyeekadyeka, nze seekwenyakwenya. Sikwenyakwenya nga bwe kiri bwe nkyogera. Era wano ku kadaala kano sogedde bigambo bisaamusaamu. Omulala ayinza okugamba nti byabadde bikaawo ng'omususa. Kubanga waliwo obulyazaamaanya. Obulyazaamaanya bumala kukolebwako n'olyoka otegeera obulumi bwakyo. Nze ne bati bannabunkolako nkimanya. N'ekyo mikwano gyange bafaraawo bonna ngamba abakulembeze abasibira mu bbwa bonna bategeerako nti waliwo agenda waliwo ajja okuleeta obwenkanya. Waliwo omwana ajja okuzaalibwa aleeta obwenkanya ne bayigga abantu abo. Musa yazaalibwa muki? Yazaalibwa mu mbeera ya kutya. Yes, waaliwo okuyigga omuntu asuubirwa okuleeta enkyukakyuka. Kabeere Yesu Kristu abazadde bamuddusa ne bamuleeta mu Afirika. Eno mu Afirika gye yawonera Yesu Kristu mukama wange. Nga bategeddeko nti waliwo agenda okuzaalibwa agenda okuleeta enkyukakyuka aleeta obwenkanya. Abakulembeze abo basibira mu bbwa baali tebaagala baana banaazaalibwa kuleeta nkyukakyuka era baabattanga. Balina engeri gye baalagulwanga nti naye nno ebiseera bye biweddeko waliwo omwana ajja okuzaalibwa. Ne babayigga kyekyayigisa Musa. Ne bamuteeka ne ku kibaya n'agenda ate wa Faraawo.
ne Yesu ne bamuddusa ndaja mu Africa. Ate Nabbi Muhammad kyekyassa Abdallah abayudaaya ne bamuweera obutwe Madiina, kubanga omuyudaaya yali asobola okulaba the spiritual power yagiraba ku Abdallah, kozi Abdallah yagenda okugenda eri okumutta ng'alese omuwala ali olubuto. Ne nnyina bwe yagenda e Madiina nga Nabbi Muhammad wa myaka 6. Ontegeera ssebo? Era mu kifo kyennyini naye maama teyalutonda. Omuweere just a servant ye yazza Nabbi Muhammad e Makka. Eri ebintu bya security ebya security bagamba nti that was a coincidence. Nti kyamala gagwawo taata yafiiraawo ne maama bwe yajja naye n'afiiraawo. Oluvannyuma lw'emyaka erya obwongo bwe bubeera obwaffe obw'emizikiti tugamba okugera kwa Allah bwe kityo. Naye owa security agamba ntegedde Allah ageze naye njagala kunoonya kiki ekiri wano. Njagala kunoonya ekiri wano. Aba security tebaagala muntu yeekweka Allah yageze. Allah yageze nsajja kuggwawo ng'abatemu weebali. Ngate Allah yagamba abatemu atemudde mumunoonyerezeeko mumufune naye akole ki? Asasule. Kati omufune otya nga mukulembeza Allah yageze. Omufune otya? Kyekyo kyekyakwesa Nabbi Muhammad mu ddungu n'agenda n'ayonkera mu ddungu. Mwe mugamba birala ate fe aba security. Nze sikola mu security. Nina security mind. Muntegeera? Nina just security mind. Dwaki Muhammad dwaki yagenda mu ddungu n'olaba abanafunafu kubanga Abarabu waliwo empisa gwe sigala awo. Nze ate nentegeera kirala yali addusibwa buddusibwa abantu abasse Abdallah nga bamulabyeko ennuuru okubanga baanoonya gy'ava ate omwana ng'alina mu lubuto n'ennuuru yali yeeyoleka ne ku nnyina. Ennuuru that spiritual power. Nabbi lwe yazaalibwa that spiritual power yazikiza omuliro mayiro 2,000 eri eri mu Irani. Omuliro ne guzikira. Omulenzi yali mu tempo n'afuluma ng'omuliro gumaze emyaka n'emyaka millennium seguzikiranga n'afuluma agenda okulaba eddiro beam of light ng'erima kamayiro 2,000. Naggalawo tempo n'anoonya source eya power ezikiriza power eno. Oyo gwe bayita Salman al-Farisi. Era bwe yatuuka ku Nabbi Muhammad teyabuuza nti mumundage, yamulaba kubanga Salman teyalina amaaso geebase gaali galaba. Era Nabbi wamanya Salman alina amaaso agalaba, yagamba Salmanu minna ahlul bait. Salmani wa mufa ab'enju alina quality zaffe eziraba behind the curtains. Yenzivunula hadithi ya Nabbi. Nkugamba nti ezennuuru zezamutwaza mu ddungu. Era Abayudaaya ne bajja wano e Makka bagenda okulaba omwana tebamulaba. Yali security. Si bino bye muteekawo. Abarabu abaana babayonkeranga eyo. Ekyana Muhammad kyali different. Bayigibwa ab'ekika ekyo abanene bayigibwa. Abanaakyusa ensi mu kuzaalibwa kwabwe bayigibwa. Abasibira mu bbwa bayiga abantu abanaakyusa ensi. Ffe naffe tebasibira mu bbwa tuyise Mahadi emyaka 1200 n'okusoba. Amawanga gaffe
Teddy yafugwa bulungi. Abantu bonna badduka tebalina na passport ne bawuga mu mazzi ga Mediterranean nga badduka mu mawanga gaffe gajjudde akavuyo bagenda eri ewa Paapa. Ebyo byendaba nze sirimba byendaba nti simanya eryato lyabbisa abantu mu Mediterranean genda olaba amanya g'emirambo gyonna gonna g'abasiraamu badduka waabwe. Nze saagala kulimba badduka waabwe. Lwaki? Bafugwa bubi. Tuli basibira mu bbwa. Lwaki? Tuyigga Nabbi Muhammad ne Allah subhanahu wa ta'ala gwe basibirako obwenkanya. Ono yagenda okuleeta obwenkanya tumuyigga. Tumuyidde emyaka 12. Tetukkiriza n'abantu mu mawanga gaffe kwediima nga bawagira Palestine. Tetukikkiriza. Waakiri kibeera eri eyitale yeri abeediima nga bakutte bendera za Palestine. Ewaffe kyogere ogende mu kkomera, kyogere Makka. Tewali na khutuba ekkirizibwa, khutuba awali Kaaba ng'ewagira Palestine. Mubadde kimu khutuba awali Kaaba yogera ku Palestine ogende mu kkomera. Ebyo by'obwenkanya byogerwa eri yitale, byogerwa gye byogerwa, si waffe. Ffe tuli basibira mu bbwa. Mukwano gyange munsonyiwe, saagala kusukkakaawo. Wabula muwulire kattagali kano. Olw'obutategeera bwe tubadde tulinze, waliwo eyo Buyindi eyo omusajja yagenda yali tattagali, bamwita Ahmad Gulam Mirza, yateekawo Bukadiyani. Olwagira ng'agamba mwategedde nze Al-Masih al-Maw'ud, bamuyita genda ewandege yaawo Al-Masih al-Maw'ud awuli Abakadiyani. Nze Yesu bulijjo alindiriddwa. Muntegeera? Al-Masih al-Maw'ud. Era ojja kugenda wali mugabaga Hazrat Ahmad Al-Masih al-Maw'ud. Genda wali wandege bajja kigamba. Hazrat owekitiibwa Ahmad Yesu eyali alindiriddwa. Kali ye ali mukutunuulira mukulu wange Omukatoliki, nange oyo ali mukuntunuulira alaba tuli ku byoya byanswa. Nti kubanga nti gwe tulinze yajja dda. Siba muntegeera. Genda babuuzaawo bajja kukuddiramu bye ŋŋamba kati. Mukyamulinze nti mujja kulaba ng'ensi ezingiddwako mwebuuzi tubadde tetugamba nti gundi ajja kumala kujja. Bw'atyo bw'ali mu kutusekerera. Teyakomaawo, yagamba nti ate era nze Mahadi n'agatta ebyo. Waliwo n'abalinze Mahadi era yenze wangi. Nze Yesu alindiriddwa, era nze Mahadi alindiriddwa, byombi yenze. Bw'atyo bwe yasomesa. Era abo Abakadiyani mugende mubabuuze bajja kubaddiramu bye mbagambye wano. Kakati the dilemma kyekiŋŋamba nti tulina okusoberwamu. Bano tunaabategeera oba nedda, oba ebifaananyi bye tusiiga birala nnyo. Ebifaananyi bye tusiiga, nasoma Kulaani awo nga nze n'abalala we tulibeera mu jjana.
bannange abatannaba kwetegereza bulungi kiriyo nti tugenda kuweebwa amatunda ebibala tugambe nti tukwate bwe tuti kino kikyotuwaddemu hatha alladhi ruzikina min qablu neri tubadde tubirya byebino byenyini betubadde tulya eri ku nsi wa utu biha mutashabihan nga balaba bifaanaganira ddala kakati tunuulira nga tumaze okutuuka eri tulina wano nga tuli wano tulina ebifaananyi bye tukuba kati Katonda agenda kutugabula ate nga ffe ebifaananyi tulina birala tumubuuze emmere tesobola kwawukana ku eri gye tubadde tulya tutwaki efaanagana eyo gye tutannatuuka tulinayo ebifaananyi bye tukuba tuyinza n'okutuuka bulijja watugamba nga tutuuseewo tugambe ate ffe tugambe nti siwe wano simanya nabajjidde kuba anti njogera bwe ntyo Kurani gamba nti mujjana tugenda kuweebwa ebibala tugambe si byanjawulo tebyawukana ku biri bye tubadde tulya kati naawe omanyira tulina obuzibu nti tasawurat ebifaananyi bye tukuba birala nnyo ng'oyinza n'okutuuka ku kintu nga kyekyo n'ogamba n'ogamba ono akikulaze nga ti nedda gwe twala eno obuyaye bwo twala eri kino tujja kusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatulage abantu be abo abakole ki abatulage naye ate bo bw'obeera ng'oli w'amazima bakweyanjulira nekyobasabye nti simatidde bulungi njirira akikulaga akakakumatiza nti yeye era wanjawulo akakulaga naye lwakuba tetunnaba kuba b'amazima nalowooza wabashiri alladhina amanu wa amilu salihat kale wamawulire amalungi sanyusa abo abakkiriza ne batakuma ku ekyo kyokka ne bakola n'emirimu emirungi anna lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar nti bafuna empeera y'ejjana ejjana eyo eyina emigga egikulukuta kullama ruziku minha min thamaratin nga buli lwe baliba nga bagabiddwa ekibala kyonna min thamaratin rizqan nga mu ngeri y'okubagabirira qaalu ate bagenda gamba hatha alladhi ruzikina min qablu kino ate nga kyekiri ddala kye tubadde tuli eri wa utu bihi mutashabihan bagenda kubibawa nga bifaanagana mutashabihan babuzeebuzeemu walahum fiha azwaja kyekibadde ngamba tubeera n'ebifaananyi byanjawulo ebifaananyi bye tusiiga nga osana okutuuka n'oweebwa ekibadde kikulaganyisibwa ate n'obuusabuusa nti nedda si kyekino kubanga ekifaananyi kyosiga kirala abayudaaya omununuzi baali balinze genero ng'alina battalion z'amagye ye mununuzi naye yesu najja eyazaalibwa ne bamuddusa ne bamutwalako n'emisiri nga bamutwala emisiri kubanga bakabaka bajja kumutta ani agamba nti ye mununuzi ali mu lugabire ani nga bo baagala ba field marshal kati tasawurat omuyudaaya omununuzi yalabanga bitogi bimyufu gwalinze najja nga yeye n'amugaana mikwano gyange Mahadi nga zze agenda kugira mu kiseera kyekimu ne Yesu Kristo. Yesu Kristo olw'okuba nti ayina abaamusikira ate nga bakyakontinue mission yaabwe yekyakontinuwenge eya Nabbi Muhammad
akiikirira nabbi Muhammad, enzikiriza y'abasiraamu, akiikirira nabbi Muhammad ayitibwa Mahadi, yagenda okukulembera Yesu Kristo mu swala. Ekyo nga kitadde wabbali mu statement emu, kimpa entegeera, ninayo ne point endala, kimpa entegeera okwegatta kw'abano nga tewali lutalo, okwegatta kw'abano kugenda kusalira omusango abo bonna ababadde beesunaasuna mu linnya lya Yesu Kristo ne Muhammad. Oba muntegedde oba nedda? Okwegatta kw'abakulembeze bano ababiri nga tewali asuna munne kugenda kusalira omusango omusiraamu gundi eyavuma abagenda Namugongo. Muntegeera? Nono mu biseera bya mu 11th century wali Crusade Wars. Wali entalo ezaakolwa nga ziva mu Bulaaya ne zijja eno. Okwegatta kw'abano nga tewaliiwo asuna munne kulisalira omusango. Okwesunaasuna kwonna kwe twesunyeesunye wakati w'amadiini abiri. Tugenda kusalirwa omusango ogwo nga batugamba nti bwe mutwe mwandiwangadde, naye nga ffe ate mu linnya lya Muhammad oba erya Kristo wattooli. Gwe ow'ekika ekyo ng'abo weebali zikusanze. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.